Nibwe mba mulonze bano abawala bange bana mayanja oli omulala n'erinnya sirimanyi waliwo n'ekisajja kye bayita Mpuuga. Masayansi Mpuuga yeesitudde bukolokolo n'agenda ew'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ne batuula ku mmeeza emu ne beetegereza olutalo era ne basalawo okukyusaamu ku ngeri y'okululwana. Bwe weetegereza obulungi ensonga z'amasayansi zino nga zaakatandika, abaalinga balooya b'amasayansi baabanga bambadde obutishaati obwa yero babayita abawagizi ba NRM. Nga buli munnankyukakyuka lwagezaako okulaga okwemulugunya kwe ku Mpuuga nti naye Oweekitiibwa wano tetwakutegedde bulungi, ng'akubuniza nti bunira abeera muwagizi wa NRM. Era abawagizi ba NRM abaafuuka balooya b'amasayansi baagamba nti Bobi Wine bw'aba ayagala okugwa n'ekibiina kye ageza akwate ku masayansi Mpuuga, kubanga Mpuuga ye mugezi wa nuupu, yasinga okumanya ebyobufuzi mu nuupu, yasinga experience mu byobufuzi mu nuupu, era yabadde awaniridde nuupu. Bobi Wine bw'aba ayagala okulaba engeri ekibiina gye kigwa naye kennyini ng'omuntu okugwa mu byobufuzi ageza akwate ku nuupu. Kino ffenna kyatwekanza ne tugamba nti Museveni akola kiro na misana, ataddemu ssente nnyingi nnyo, atigumbudde abantu bangi nnyo, asibye abaana b'abantu bangi nnyo, abuzizzaawo abantu bangi nnyo, n'ekigendera ky'okusuula nuupu ne pulezidenti w'ekibiina kya nuupu gwe bayita His Excellency Bobi Wine. Ate kye yayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Nuupu egenda kugwa nga tataddeemu ssente, nga tasse muntu yenna, nga tabuzizzaawo muntu yenna, nga tawambye muntu yenna, nga tasibye muntu yenna, nga tataddeemu yadde olwataano okugula omuntu yenna okulaba ng'asuula National Unity Platform. Kye yayagaliza embazzi kibuyaga wuuna asudde. Ate abawagizi be bennyini be tumanyi ababadde bagamba nti muzeeyi tova ku mmeini be bavuddeyo okuwolereza Mpuuga nga bali mu kumukuba ng'ate okukubwa kwa Mpuuga kusobola okusuula ekibiina. Kijja kitya? Ne tugamba Mpuuga ono abadde ng'alina omujoozi ogwa red kungulu, naye munda abadde ayinamu akajoozi ke aka yero. Gwate lwaki aba NRM baali badde bawolereza Mpuuga ng'okukuba kwa Mpuuga kusobola okusuula National Unity Platform nga n'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni mukama waabwe gwe batembeeta nti muzeeyi tova ku mmeyi yagamba nti gurupu ya Kyagulanyi ngenda kugisaanyaawo. Kakati ate gurupu ya Kyagulanyi eri mu kwesaanyaawo, ate bano be baleeta omuliro oguzikiza nga nuupu ya Kyagulanyi eri mu kwesaanyaawo. Kyatandika ddi sitaani okuwabula omusumba ku nsinza ya Katonda, ng'ate Katonda opposite ya sitaani ne sitaani opposite ya Katonda. Ffenna kyatuwa okwekanga ne tugamba nti omusajja ono ebadde enswera ya Museveni ey'omunda. Kyova olaba bwe bagezezzaako okugigoba munda, Museveni awendudde eggye ly'abalooya baasasudde obulungi, mugende muwolereze musajja wange. Era ffenna twakyogera ne tugamba naye lwaki aba NRM be bawolereza Mpuuga. Then Mpuuga kwe kusisinkana mukama we Yoweri Kaguta Museveni yali amutumye ku mission n'amugamba ekintu kiyiika. Ate mmwe mumpolereza ate nga bali bankuba, ekitegeeza nti ebbanga lino lyonna mbadde nga mmwe tukyuseemu ku nnwana y'olutalo. Ensonga zino nga zaakatandika njagala weetegereze bulungi. Tamale Mirundi ne mutabani we Tamale Mirundi Junior basajja mivule, Ofona Opondo, Peter Kankaka n'abalala bonna baatandika bakuba His Excellency Bobi Wine nga bawolereza Mathias Mpuuga nsamba. Naye gwe weebuuze ki ekyaba bagudde amangu ago okutandika okukuba Mpuuga bawolereze Bobi Wine n'okuwaana Bobi Wine, era ekigendererwa mu kyo okitegeerera ddala bulungi.
Manyi Mpuuga bw'ayagala okusikowalinga mu ggwe munnankyukakyuka yakyusiza strategy nkugambi teweerabira ne mukama we Yoweri Kaguta Museveni. Baagala batekewo embeera ng'owa Nuupu avuma Mpuuga n'owa NRM ng'avuma Mpuuga. Then abantu abatalowooza nnyo ngeri Museveni gy'azannya byabufuzi bagambe naye kijja kitya okubanga aba Nuupu bavuma Mpuuga nga n'aba NRM bavuma Mpuuga. Ekitegeeza Nuupu ekolera Museveni, Mpuuga ye mutuufu baagala bamugjewo beeyongera okudibaga eggwanga. Museveni ye lutu gy'obadde otwala nkulaba kubanga mirundi yatandika agamba ekiwonyawonya Bobi Wine ngabana. Kano katabanike nako ne kajja ne kakuba His Excellency Bobi Wine. Ofono pondo kyekimu, basajja mivule kyekimu, naye weebuuza gye baatudde bonna okukyuka omulundi gumu so omu kusooka kukyukako, naye bonna okukyuka omulundi gumu ne baziweereza Mpuuga ne bawaana His Excellency Bobi Wine. It was their strategy. Kaabadde kazannyo kaabwe. Chovolaba muka video yako kensuso kuteerayo omumpembe Yoweri Kaguta Museveni bwe yagenze Masaka oba mulonda bano oba bano batabani bange ba Mpuuga amuteekera ddala ku mudaala gwe Nuupu oyongera mukuba omusime n'owa NRM ng'ali eri asima. Chovolaba ne mu kugenda Mmengo Nuupu bwe yagenda Mpuuga teyagenda wabula Mpuuga yagenze n'Anita Amongi. Bwe wetegereze nnyo Nuupu lwe yakyala Mmengo Nuupu baagikyaliza munda. Bano baabazze baabazimbidde tenti kaakati bayongera omumuteeka kadaala. Bayongera omuwanika w'omukubira nga n'aba NRM eri bali mu kukola ki? Mu kukuba. Then abantu abatamanyi byabufuzi nangeri Museveni gyabizannyamu balowooze nti Mpuuga asigadde mu bbanga Nuupu emukuba NRM emukuba. Ekitegeeza nti ye mutuufu kubanga jjukira Mpuuga abadde ayina enteekateeka oba alina enteekateeka ezifoominga w'ekibiina ekikye. Kaakati ekibiina ekikye baagala kijje nga Nuupu emukubye ne NRM emukubye kifuule nti Nuupu ekolera Museveni oba Bobi akolera Museveni gwate lwaki ffe gwe tukuba n'aba NRM gwe bakuba. Ate nga ffenna tukimanyi nti bw'olaba NRM ng'ekuba omuntu oba omuntu wa NRM ng'akuba omuntu automatically omuntu oyo abeera mutuufu kubanga NRM tekolagana batuufu. Kyova olaba bwe yatandika okumuwolereza ne tugikuba ne bakyusa strategy kubanga baali beerabisizza nnyo ne bagamba atuleeta akatiba akapya. Tutandika ovuma Mpuuga tuwaane Bobi Wine, tuvume Mpuuga tuwaane Bobi Wine. Omubuyabuya atalowooza ku nkola zaffe ajjaga Mpuuga ye mutuufu kubanga olaba side ne side bamukuba kimufuula omutuufu. Ate bo bano ba Bobi ne National Unity Platform mu buli ngeri bakolera Bobi Wine. Museveni nakugamba gye buvuddeko. Mu bantu bonna b'osobola okuwugulaza, mu bantu bonna b'osobola ozannyisa obwongo bwabwe ozannyira ku bwongo bwabwe siriimu Mwami Museveni. Mu bantu bonna b'osobola ozannyira ku bwongo bwabwe siriimu. Ate buli kyokola mbeera nkulaba, mbeera nkutazaama. Era buli statement yefuluma nendaba nga abantu bagenze ku side eno nakuganze sibeerako kuba woba obakola ki? Woba obaagala twewuunya. Mirundi yatandika mukambwe nnyo yonyawonya Bobi Wine ngabala yonyawonya Bobi Wine ngabala katabanike kana akendali katandika kavuma bubi nnyo Bobi Wine nga kawolereza Mpuuga basajja mivulo omujjegga atunula ng'embwa enzungu. Yatandika naye akola ekintu kyekimu ofono pondo atavanga munna statement y'amagezi eyinza kubeera y'amagezi mu njuyi avuddemu statement y'amagezi mu ggwanga lyonna oddako emabega ne weebuza nogasigenda genda mafaaya. Bano abantu baali babalina ke banzannya lwaki sooma omu yakyuka lwaki bakyuse lumu basoose mu miitingi nga balaba musajja waabwe masayansi Mpuuga ayokya kubanga NRM erina akaguwa keegaba Big Eye yakoogerako. Bwe balaba nga bakuba nga yeevaayo nga yeefuule ku owniz embwe ekuwolereza kumbe eyongera kukola ki? Kukwokyesa. Kaakati Mpuuga yalowooza nti afunye balooya aba NRM atizuula luvannyuma nti ayongera kwokya
ne yesitula bukolokolo n'agenda ewa Museveni agambibwa okubeera kitaawe ng'ajjakana nadduli omugenzi bwe yagamba namuga tukyuse mu nnwana y'olutalo bano buli lwe bampolereza ensi eyongera okukiraba nti nze mukyamu kati banvume kubanga neeri bali mu kunvuma nze mbeerawo wakati automatically ngenda kufuuka omutuufu ne wennaatuuka okufoomingawo ekibiina kyange ekitagenda lulwanyisa gwe muzeeyi wabula ekigenda okukulaza essuubi y'abantu n'okusaanyaawo ebibiina byonna eya opposition abantu bagenda ganze mutuufu gwe ate lwaki wa NRM avuma Mpuuga no one nope avuma Mpuuga 7 tusanze tulaba naawe Mpuuga mugamba mumanye ebyobufuzi mwine experience era muli bakugunyo si kunze muli bamaca nnyo si kunze nkiddamu Mpuuga ne banno si kunze mwera nze mbatunuulira nga mwewaana situgenda okubeera n'abantu basirusiru ffe tulina obukugu bwaffe mu bw'obufuzi bwe baba banvunaana kubeera mugezi nange saayagala kubeera mugezi abavunaane oli mugezi waawe olina experience eriwa olina amagezi bayirayi mu basiru olina experience mu batagirina si kunze nkiddamu Mpuuga si kunze ebyo ebyobufuzi bye weewaaniramu by'omanya ebisome nze bindi musayina yonka biyonke nabijja mu bbeere lya nnyabo kyova olaba nsobola okuba nga saasoma naye nga nsobola okufuukira akayinja mu ngatto ne mu kitaawo Museveni nsobola okubeera nga saasoma naye nga nsobola mufuukira akayinja mu ngatto nti ebyobufuzi si buyigiriza ebyobufuzi bitambula n'ebitone by the way politics kitone era toddangaawo ne weewaana ndi mumanyi nnyo nina experience weekubira eŋŋoma ate gwali mu kuzina lwaki weefuula kyotali taata lwaki toleka abalala ne tufuuka minzaani ekupima anyway oli mugezi si kunze nkiddamu oli mugezi si kunze omumpembe Yoweri Kaguta Museveni kati gwe gwendiko Mpuuga asooka omumuleko maama wa Yasinika mwawulidde statement ze yayogedde nti baali bagezaako mutuukirira nga bamubuuza abaana ba Yasinika gye bali balya tebalya basoma tebasoma mwami Museveni abadde ayagala kukuyita akulabiririra abazzukulu akuwe ku buyambi akuweererera abaana naye Museveni awo wootuusizza ensi okubeera ekirwadde ate nga yeggwe eddagala Museveni otta omwana w'omuntu then enkya abaana be baboneebone ozannyirewo ebyobufuzi byo oleeta obuyambi bakutendereze nti gwe muzira era olina ekifaananyi kyoyagala okusiga nti Bobi Wine tafudde ku baana ba Yasiini simanya abaana b'abasi n'abaana b'abantu b'ogenza otigumbula gwe wabatigumbulira ani ababalabiririra kubanga His Excellency Bobi Wine yeetisse omugugu gwo yeetisse emisaala byo buli nsobi gy'okola yonna oyagala gisindikira Bobi Wine so omwana w'omuntu oyo Bobi Wine talabirya abaana b'abantu babaana abafiira mu struggle tewali ayagala kutunuulira oba ye Museveni n'aba NRM tebaagala kutunuulira lwaki abaana bano be bagamba babonaabona nti kufa kwa kitaabwe ani yatta kitaabwe oba nnyaabwe nti Museveni kakati ku ssaawa esembayo ajje ng'omununuzi mbwagaba obuyambi abantu bonna bamukubire mu ngalo nti Museveni muki mununuzi omumpembe Yoweri Kaguta Museveni oyo alina enkola nagibagamba ajja n'asawa olusukulo lwonna olw'amatooke n'alugjawo enkeera n'akuleetera akawunga kilo n'enjala ekuluma weerya nkuto osigadde ku magumba n'omugamba neeyanzizza nnyo taata onzije wala onzije magombe kubanga the fact that nti mu kaseera ako akawunga kano obadde okeetaaga enjala ekulumye nnyo togenda kutunuulira kavudde waani oyo agenda okubanga akalese ne bw'aba ye yasaawa olusukulo ogenda kumwaniriza bwaniriza nti mukama wange ontaasizza kakati yenkola ya Museveni azannya jada mu bulamu bw'Abannayuganda azannya ebyobufuzi mu bulamu bw'Abannayuganda atta abaana b'abantu
enkya najja ne yeefuula omununuzi. Era kyova olaba abantu nga babujingo bajja ne bakola statement battisa abaana b'abantu atandise okubattisa mukyafa nnyo bwe muba muli basiru mu bufunze nga kkiriza nti abaana b'abantu babatta naye ng'abonga n'ababatta tasobola basonga mu lugero nti naye lugalo lwaki mutta abaana b'abantu? Awo Museveni watutuusizza okubeera ekirwadde ate najja ne yeefuula eddagala, okubeera sitaani ate najja ne yeefuula Katonda, okubeera omusamize ate najja ne yeefuula omusumba oba omuwalimu oba pasita obaani. Awo Museveni watuusizza ensi. Baana b'abantu abatta bwayeefuula omununuzi. Nojja olaba eri eŋŋaŋa. Kino kiwaŋŋaŋa ky'e Masaka simanya kye kikateregga. Bakateregga nswera baba beddira mpologomo baba balangira. Oba ekyo kyawa kyonna kirina ennyindo zikisitamye so kitunuulira mu nnyindo n'okiraba n'obuwangwa bweno n'okitunula ne mu maaso ng'oyise mu nnyindo mu nakyo kiganda bw'atakirangira. Oba kyavudde wa? Kyonna kizze muga ovulo. Muzeeyi munnange tuzze otusaasire abaana abo bakadde baabwe bantumye obayimbule. Bakadde baabwe abaawa. First of all, most abamu ku be baasiba babasibira kyambalo ky'owabadde oyambadde ekya ovulo. Ate naawe ogiddemu ovulo okubeegayirira ababatte. Oli musiru, oli mugwi wa ddalu. Kazze kavuddeeyo oba bakasokodde mu kiswa, oba kavuddeeyo nga kasokoola mifulejje gya kazambi, oba kavuddeeyo nga kavumbula mawolu ku kyalo. Kyonna kizze kitunula ng'embizzi eri mu nsonga. Nzize okwogera ku lw'abaana bano abaana bayimbulwe bawebedde mu bufunze muli basiru nnyo. You are an idiot Museveni and your so-called bazzukulu. You are an idiot. You are an idiot. Which means mu Uganda mateeka takyakola. Kati Museveni yetteeka. Museveni ye mulamuzi. Museveni ye kooti. Museveni ye buli kimu. Museveni ye kamala byonna. Bwe kiba nga abaana abo balina emisango, lwaki tebateebwa mu mateeka? Lwaki tebateebwa mu mateeka? Bwe kiba nti Museveni agenda bagira kubanga bakolamu effujjo babbalamu bonna, bakolamu effujjo naye muzeeyi tubasonyiwe abaana tubayimbule n'ebirala n'ebirala. Omwana eyakolamu obukozi effujjo gw'otwala mu kooti masho. You are an idiot. Omwana eyakolamu obukozi effujjo gwe watwala mu kooti masho, omwana eyakolamu obukozi effujjo nga Jamiru mukulu gw'ogamba wa ADF agenda ku Buganda Road Court, agenda mu kooti z'abantu ba bulijjo, gw'oyita omutujju, gw'oyita omuyekera nga buli butemu bwonna obuba mu Uganda obwatakinga ku ADF. Senkulu wa ADF omutwala ku gundi Buganda Road Court eza bulijjo. Eyakolamu effujjo ali mu kooti masho. Nakugagwe Museveni obwa Museveni bwo oli dandala. Kyovula buli kyokola kyabadandala. Kati olese ekivubuka tekisaze enjala, kyonna kyonna ennyindo zikisitamye ng'ez'eminya, ennyindo kisobola n'okweggamamu zikiringa ebigoma ng'enkuba bw'ekisanga mu kkubo kisobola okwefundikira ne kyeggama mu nnyindo zaakyo okireese. Okireese ssebo. Musebo kyekigenda okununula abaana ba National Unity Platform okubajja mu kkomera oba bannankyukakyuka bonna ba political prisoners okubajja mu kkomera. Era naye n'okkiriza nti baakolamu effujjo naye tugenda bbata. Naye ng'abaakolamu effujjo obataddewa mu kooti masho ey'amagye baakolamu effujjo nga Jamiru mukulu ali mu za bulijjo. Weewuunyisa ate nno nnyo. Anjogereko ku full figure katono. Full figure eyakwata omwana wa Ssengaawo. Manyi full figure agamba ensi mu mwana wa Ssengaawo yamukwata. Naye nga bwe weetegereza full figure ye yakwata. Full figure bamukwata kyekyakwata ekyo ekiwala ki full figure ekyetundiranga ku Salama Road, ekyakubanga abasajja kalifomu, ekyatekanga kalifomu ku bbeere ne kiva abasuubuzi b'ebirime abazze okukigula. Full figure Bobi Wine
bwajjanga mu lujja lwa kitaawo n'ennyoko mugobenga mumuterembwa bw'ofanga n'olaba Bobi Wine ng'azungira ku mulyango gwo ku mulambo gwo omutuganga si ggwe mwogezi w'abamayanja Bobi Wine okugenda abamayanja tabaagala baagala nnyo emirambo Kamiliyoni yesitula ajja mu ekkaadi n'agaana kakati yamumma kkaadi ate yereeta ku mulambo gwo kirizoninganga kye baateeka feces mu bwongo olowooza kkaadi bagiwa mikwano na ŋŋanda kadi bajiwa bamanye kadi bajiwa abali qualified Kamiliyoni gwoyogerera bwe yaye Bobi Wine yasanyusa okujja okukungubagira wamu nabo kakati simanyi gwe jojja lukusa kugoba muntu ku mulambo baagala nnyo emirambo so ogugwo n'omusezi ajja kuguzira kigira okukwata omwana wa ssenga waakyo omulenzi ne kimuleepinga ne kimutuusaako obuliisa maanyi mu bikata kyonna kijjanga ekirina amakkato ne kijejemba kiriko kano ka Ssenkubuga akeebaka kwawusigaalo lwakuba mbadde saagalira ku byoli Ssenkubuga eyeebaka kwawusigaalo n'amuzaalamu abaana kiriko Ssenkubuga eyeebaka kwawusigaalo Ssenkubuga aseetinga full figure avume then Ssenkubuga ne yeereetanga omununuzi tovuma bantu full figure nokuba nnyo bantu weebaka kwawusigaalo n'omuzaalamu omwana Okitegedde gwe Ssenkubuge odidde credibility yo yonna ojata akinze ku kino ekisiru kyekyasa kino ekyakwata abalenzi kino ekitayina kabikka okuvanga kito kyakola tekiri mbeerera ekyo kyagenda nga kyekwatira abalenzi ab'enjawulo ate abakirinako eŋŋanda munakyo kizze kyogere Bobi Wine va ku mirambo gy'abanna abantu obadde toba gomanyi hamu ne Bobi Wine enkolagana gye babadde nayo kale regardless nga tuvudde Kamiliyoni tetugenda mutunuulira gomanyi hamu Fremayanja ne His Excellency Bobi Wine nti baali bamukwana era baali bamanyiganyidde ddala bulungi kivudde eri mu kyalo mukolo obwawusigaalo mu Eagles Production bamemba gye bakyebakirako bonna n'abatasaana bashabani Nsubuga kizze inze ezo family bakwano bange tumanyiganye ewa Sentamu bannange ewa Mayanja ewa gwe kibweteri hatunulanga omulambo gwe banyise mu acid ewa mwemulowooza nti ka TV kamwako kagenda kubeerangawo nje kiprogramu kyammwe nga muvuma Bobi Wine leero nenca gw'olina okusiima Bobi Wine kyekisooka Bobi Wine tayinza kuba mubi yenna kale asooka kuba omubi naye tayinza kuba mubi yenna kubanga yeye ensonga lwaki otudde ku TV yeye ensonga lwaki wakwata ku miliyoni za Museveni 3 yeye ensonga lwaki oli bulungiko olunaku olwaleero yeye ensonga lwaki wasemberera Museveni full figure wali omaze mu ndongo emyaka emeka nga toyinaamu hit oyinaamu mikwano Bobi Wine ku linnya lye kw'otuukidde wa Museveni kw'oliridde ku ssente ezeegasa zireeta kano ka Ssenkubuga akamalibwa akakwata kawusigaalo waako kandi obeka kawusigaalo waako ako ka Ssenkubuga kemulaba zikaleeta vaayo ogamba abantu nti naawe osobya leka okwetwala ng'atasobya kusobyaki ye atugambako ngani ye atugamba tugambe nti Bobi Wine tasobya atugambako ngani yeffe tugambwako tuwabulwako sigala mu kutoganva z'aba house gaalo His Excellency Bobi Wine sooka omwesonyiwe ono full figure afulutanga omulambo ekiro sebakangako naawe sisulangako naawe full figure temumbuuza oba nasulako ne full figure mu ngeri ki temumbuuza oba nasula naye kulumbe oba nasula naye mu kivulu oba nasula naye mu lodge oba nasula naye wa sebakangako naawe tofuluuta kifuluuta kiringa ekizibu owebaka nakyo oba oyagala kukwata matu tosobola kufuna tulo kifuluuta kiringa ekizibu